Webale kusalawo nolyoka gamba nti nina kwekumira ku News Spark channel. Naffe munange twewayo okuba nti nate tukuwa olugambo oba amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano. Kiriza tubeere ngate tutandikidde working saha munange oluvannyuma lw'okuvaayo ne bamutemako omugambo nti yabadde emabega w'okukuba emmotoka ya Dr. Sefco oba okugyonona. Munange avuddeyo n'alyoka agamba nti kati we bituuse atayagala muntu amwonoonera linnya lye akubanga mu ggwanga attaliimu. Bw'akomawo bw'ati bagenda kubeera ng'ate munange bagenda mu kooti. Dr. Sefco kawedde mudda munange King Saha agenda kubeera ng'amutwala mu kooti amulumirize oba ddala ye yayonoonye emmotoka ye. Omuyimbi yenna mpala nankuwadde embuzi bbiri. Agenda lye kunyama wudde ku supu. Oba tuzitwalire ono w'ekiwaatuli. Sobole w'ekiwaatuli. Oyasula wafunda ndi mweraliikirivu nnyo n'enkanangalagadi. Katonda wange. Ogedde Japan kabaka. Wenkanangalagadi. Era mbeegayiridde manager Sam bwe muba mujja ku airport mujje n'akati ntambuza katikati. Mpola mpola. Ogenda kateekateeka. Nze muntu gwe nsoose okulaba. Ani ali mu mmotoka? Ng'osobola okubeera mayiro obukadde bumeka ne bagamba nti atolina ky'okoze eno. Katuddeyo bannange kooti zitulamule. Katuddeyo kooti zitulamule. Ogenda basa we bajja fiisa. Obeere wala Bukira n'embiro z'abali mu mmotoka banaye mwemyutinge. Bwe tweyongerayo munange full figure avuddeyo n'abeera ng'atabukira Bobi Wine. Amutabukidde nsonga ki? Nsonga yakuba nti n'olunaku olweggulo Bobi Wine yavuddeyo n'alyoka alagira Honorable Sewanyana okuba nti no alumiriza Mpuuga mbu ye yali emabega w'okuba nti no bano ababiri basibibwa. Twogera ku mugenzi Segirinya kussa ne Honorable Sewanyana. Okitegeera no kaakati ye full figure avuddeyo n'alyoka agamba nti Bobi Wine yabadde ayagala kwokyesa Honorable Sewanyana. Nabyo katubikuwe. Sewanyana yakosezza obuyigirize bwe n'agezako okudoojinga. n'agayogera baani oyo omusajja tayogerangako natayogera ku Honorable buli lw'abalumba abasajja baboogera amannya walabe ye aboogera amannya ayogera Mpuuga n'ayogera n'oyo Mugatiya baba abalumba buli lw'abalumba kati kuno obadde aye tayagala ng'ayagala Sewanyana abafube nga naye kyatagati nze Sewanyana mmalire mu ttaka abeka takyasobola kudda waabwe. ono yabadde azze kuwa psychologically kati olaba obuzibu bwalina oyo omuvubuka omusajja sina muvubuka kina n'ebimaleyo omusajja oyo ayagala nnyo sympathy ayagala nnyo training. Listen leader wani nawe bwatya wewe oyo kundidinga nfa ono magombe tali bantu wuliriza oyo guy ayagala nnyo trending. Kati trending yamuggwako oluvannyuma lw'okuba n'amawulire tebakyakavalinga nonsense we. Abannamawulire be baakuba ba TV za wano siz'oyo omusajja Mpuuga baakuba abaana ne bababaka amasimu mu lumbe lwa Kyakonye twalaga TV zonna zaalaga ebintu ebyo baakuba abaana abo live baakubyamu nayo Mugatiya namusika microphone ensi yonna ng'eraba ne baba amasimu gaabwe ne babakuba ng'ensi eraba tebyali mu kwekweka kyokka abyegana era abinyigiriza ku Mpuuga abantu be baakuba bamativi gagenda Kampala bannamawulire ne bava ne bakola conference ababakulira ne bamuwa ennaku 15 okuva ava yeetonde wano baakubye munnamawulire Muwoozi n'avayo ne yeetonda General Muwoozi Kalendo akubira UPDF naye avayo ne yeetonda n'owaffe wano bamu Muwoozi n'avayo ne yeetondera bannamawulire ye baamuwa bannaku 5 yagaana abasajja ne bagenda mu kooti balina ekibiina kibatwala simanyi kyani omusajja oyo ayagala nnyo trending. Nze kati kankubuulire lwaki yakoze ekyo kyova olaba ng'okyamulaba ewa gundi Wakatikiro. Okyamulaba ewoono omusajja ali eruzira besigye trending yaggwako yali wali twawadde essaawa 24 aganye okulya emmere oyo kyakaali gwe ayagala trending kati okyamulabayo bese bamayita mu kooti buli kaseera okyamulaba ng'alinnyayo oyo agamba mbu yagenda ekiko okulaba abasajja yagenda emirundi emeka oyo agenda n'okulambula Basagirinya ekindi ennyo agenda mulundi gumu oba ebiri trending kaseggwako kati yalabe trending ng'eri kulagiivu
ate omulambo si gwa bakyakaali. Nga tukyali ewa full figure munnange avuddeyo ku nsonga za Rajiv amawulire mangi agabadde nga gayitingana nti Rajiv mu mmotoka mwe yali munnange mwalimu omwana ow'obuwala naye mbu kyazuuliddwa nti no temwalimu mwana n'omu. Kale katubeere nga tukuwa katambi ka full figure abeeko byannyonnyola. Rajiv yafudde ne bagamba mulimu enseera. Mwabadde mwensera mwebale bannayuganda kuno ebyenseera mwaganya obyugula. Enseera yafuuse enseera. Abantu baganya obyugula ebyo. Emmotoka yayidde mulaba. Emmotoka lwaki yayidde? Nakakweza nokakweza. Omutamivu yayogera. Nagamba tembadde muno nseera. Naye bonna bagiiriddemu. Enseera ate efuutuseemu. Kati oyo omutamivu nakuwa video nga njagala ogiwulire n'ettooko ye kwe bajja ebigambo ebyo. Yagamba enseera efuutuseemu. Naye bonna bagiiriddemu. Naye emmotoka ng'oyinza okufuutukamu otya? Bonna bagiiriddemu. Ate polisi yatuuka okugyamu nejjamu omulambo gumu. Ng'ayogera tategeera nakyayogera. Kyenjagala nkulage. Yensonga kinakuwa video ogiwulirize. Bwe bajjako ekigambo ekyo. Bonna ba YouTuber ne bagenda nga batuula enseera. Leero abantu baganya ekigulu ekyo. Ne wabeera tutookedde abeera ndise. Yabadde bo. Esipirika nkubula. Abo abayindi obalaba. Omukazi yawasa omusajja. Besonda ekika kiramba kyonna nekigula omusajja waakyo. Abayindi abo. Mugamba nkaddemu kawulire. Abayindi abakazi be bawasa abasajja. Besonda ekika kiramba. Ne bagula omusajja waabwe. Ne bamusasula. Kabeerako question mark n'obaani okujjako ng'omaze kufa. Era kigambibwa mukunoonyereza nnyo abaasoma bakulaga nti abakazi mu Buhindi bafa nnyo lwaki? Sajja atuuka okwetamwa nga talina kyakola. Mama erinnya lyadda bali kodi Kampala omuyindi natta mukyala we abe yamuyimbanga bampita kuki bamwitanga kuki naye n'amagezi g'olina okukozesa gaba mangi nnyo kubanga bakimanya ne banoonyeza ne bakizuula nawe bakutta. Kati e Buyindi olowooza Sidiru yandibaddawo nga talina baana. Bakazi baana bazi batatega Sidiru oyo. Bana abeetega bagenze mu nnumbe ne beetega nalabye omukazi nga yenna amaguka. Wano ne gwe nalabye agamba abawala nti mugende eyo. Sira Price oyo omukazi yagezezzaako nnyo okwetega naye abasajja baamuzira. N'abawa n'embuzi nyi abayindi be babuza n'oyo malaaya yali bayimba namasite. Mugende mwetege, simanyi mwetege, mugende mu nnumbe lwa Jajivu, n'abye omuwala yeetega nga amaguka ayambadde n'amaviiri, make-up yamusalidde bwereere. Yagambira abawala abeeru mugende eyo. Era yeekuubye. Make-up yamukubye nnyo n'ayafaana n'abazungu naye nga mumpi nnyo tanyuma kulaba yenna ali awo kafoodo ng'omwerera leka ababeremberenge kwete akoza afunye amaviiri mamyufu ga yero asobole bafaanana amaguka ati naye n'okumaguka kwe tekubula bakafoodo ngo tebabula bannange bakazi mwe Uganda mutama. Ng'enkola yaffe bweri munnange twagala okubeera nga ate tubuuzaako ku Jane Mutoni, twagala okubuuzaako ku Sazi Moses oyo no producer, Adiji ogamba otya, Idi Mubaraka tukutumiddeko last born mu Saudi, Rema Witi ogamba otya, Maria Mumbabazi, Mariam Nakato ogamba otya, Nabide Justin Mukwano tukubuuzaako, Nankuke Esther tetwekwerabidde Mukwano, ate era twagala okubuuzaako ku Nakate Juliet, tuyina Jane Nachanja ne tubeera ne Kabonge Evelyn katubeere ng'ate Mukwano tweyongerayo ne tetwerabidde Namulindwa Prosi. Kaakati no Gulnedi avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula penge. Twakwadde amawulire ku makya nga penge munnange asabula Gulnedi. Mbu Gulnedi yavuddeyo n'alyoka agamba nti mulungi. Kaakati ekyo kye kyanyiziza penge n'alyoka abeera ng'amulangira buli kimu kyatamulangidde nga tekiriyo kaakati. Gulnedi naye akomyewo buto asabudde penge. Kati kankubuleko Gulnedi ekintu kimu, oli no 40 oli fala tolibeera topu era tolibeera wakabi. Kino kijje kunzira sita. Oli mu community etakuwa budde naye ng'oli fala no nnyo. Gwe penge oli fala tokiddangamu komanina ali gwomanyiira gwe penge sebo gwe penge fe tuli babi fe abaliwo esite dogo fe baserulungi besite
ate bw'oyogedde ku bantu abava e Masaka awo ne mmanya mbu ate oli fala kubanga Masaka tewali atusinga wano fe abava ku Masaka road fe bantu abasinga okuba abaakabye essite eddoogo okitegedde gwe Penge oli fala Penge abo watu oli fala soko ojjeko essite kale soko ojjeko essite watu oli fala soko ojjeko ewammwe olabe ku bazadde bo gwe Penge oli fala mwana tokiddangamu kummanyiira gwe ddoogo mbw'okoze video yasama buladi nze mandi serulungi nga kibaye ndi serulungi nje kukyogera ndi serulungi siringa mwe bafala kati gwe oli fala tosaladde kweyogerako nkundabikayo ositegedde guli fala oli feria ositegedde mbodaawo mbuwompisa mu mannyogo gwe ddoogo gwe Penge gwe bakwaye siri muwe muzinga gwe kuba te gwe oli fala nnyo mwana nokuddamu eno video just lwakuba mwana oyogedde kuba Namasaka oyogedde kuba erisinga okubeera blessed ositegedde kati Masaka gy'oli mu kwogerako etandikira Kyengera negenda mpaka Mbalala negenda mpaka Ntungamo 40 fetu blood togezanga n'oddamu okiyisa mu mannyogo gwe Penge ddoogo sinika amanya gwe ddoogo obeeramu mwana okoze video kozi kuolia anyway sikunenya kubeera kuolia olia kwasama lya buli gwe muganda wange fe tuli ba cute boys straight out Masaka road ddoogo tolina kyotugamba naawe sinika amanyo gwe beeramu gwe stupid. Honorable Mbidde avuddeyo n'agamba nti ye akiwakanya nti ono ali ku X oba akaunti ya X mbu ye General Muhoozi agambye nti tekisoboka mbu kubanga bw'otuukira General Muhoozi n'oyogerako naye olabanga omuntu mulamu era olaba omuntu ow'obuvunaanyizibwa naye ate ono ali ku X oba akozesa akaunti ya X munange muntu mulala era ye akyawakana agamba nti waliwo ayinza okuba nti akozesa erinnya lya General Muhoozi naye nga General Muhoozi yennyini si yateekayo ebintu ebyo katubeere nga tubiku bino ebiri ku X. You think Sibya General Muhoozi Kemerugaba oba toli sure just siri sure boyogera ne one on one tasobola in fact buli lwoyogera naye olaba personality ndala sibye bino ate kifaananyi kyetwala ku mukutu gwe naga wuuno ali mu kuyiga Lunyankole naye tosobola kubanga oyogera naye n'ayogera ekintu bwe kityo bw'oba oyogera naye aba ali mu philosophical data ayogera ku materialism and the dialectical method, historical materialism, mechanistic materialism. Bwagenda mu administration kati saawe no buli abadde ayina waliira maje institution izo nazigadde ez'okubba. He's a true administrator. He's a true. Yes. That's what you think, or that's what I you know. say. Oh, that's what kakati bino byesimanyi zebye bya X sibimanyi. Simulabanga ko ng'abyogera. Yali avuddeyo n'abyegaana bw'oyogera naye one on one. Kati gw'oyogera naye ddi. Kyetaaga omuntu n'amu interviewing. Naye omanyi bannayuganda tebamufaako. N'abamulinaanye bennyini balimba nti baagala y'aba abeera president kuba ajja bakwata. Mukambwe nnyo bw'atyo. Bajja osookerako. Kati babyogera wano kuba balabanga kyekiriko naye nti baagala. I need to interview him one day. Ojja omufune. Ajja nnyonnyole bino kubanga ekyewuunyisa nti hando eyo tajeegaanangako nti siiye amagye gaduumira galina omwogezi tebajeegaanangako. Kati awo wenjagala bw'ogendayo mubuuze akubuulire oba yeye bw'agamba nti si yeye akubuulire lwaki tabyegaana because it is misleading. That account is misleading. Extremely misleading. In fact, that account doesn't represent his personality. It is completely a contradiction. Really? Yes. So, abeeranga ali double faced. Yetaaga kumubuuza atannyonnyole lwaki tabyegaana. Kubanga agobererwa nnyo. N'emitima gy'abantu kati girumiddwa. Bwe baba nga waliwo omuntu gwe bakutte ennaku mwenda tebannategeera gy'ali. Famire n'eraajana. Akati n'oyogera ekigambo ng'ekyo, that is not acceptable. So nze ndowooza nti
kiba kyetaagisa yennyini okay. aveeyo abi-owning abi-disowning oba abiveeko. Calvin Kayanja simanyi oba luli ky'olunaku n'akwatagana ne Principal Robert Kyagulanyi essentamu. Kaakati nno avuddeyo buto n'abeera ng'ate amusabula. Ku luno Bobi Wine yakoze eki? Katukuwa akatambi. Kadingo kwata peni n'olupapula nkusomese busomesa bannayuganda be balimanya kye balimpa. Nakulabye okoola bannayuganda okwekalakaasa n'ebeera flow. Facebook ebigambo wakozesezza bingi. Raise up and protest against this regime. Bannayuganda ne bakulaga nti bali bize ku mirimu gyabwe. Omanyi lwaki? Nti bwe muba muli essente zino gavumenti zeebawa $5 billion buli mwaka, toyita bannayuganda kubaako kye bagabana naawe. Obajjukira nnyo nga mulina ebyobufuzi bye muzannya. Kyova olaba nti omulanga gwo tebakyaguwulira. Kadingo singa bw'osooka ku front line mu nsonga z'okulaga obutali bumativu, otandika ne Nubianiri, ne tulabako ku Katana, ne tulaba Lubongo yanga waali, ne tulabako ku Babiitungo, ku Joero Ssennyonyi, ne tulaba Muwanga Kivumbi, ne tulabako ne ku Waiswa Mufumbira nga we muli ku City Square. Tujja kubeegattako. Naye mmwe okulya ssente za gavumenti ze mufunira mu iPod, bwe butuuka okwekalakaasa ne muyita bannayuganda ebyo baabiganye. Era the flop of the year gwe kwe kukunga bannayuganda okuraisinga up to stand up and protest ne bakuba igino. Problem eriawa ndi bwe muba mulya zino eziva mu parliament nawa zinewunya ne Muwanga Kivumbi akulembera ekibiina kyo mu Buganda. Notagenda ku situiti ng'omuntu wa mwawambiddwa. Mwabalina okusooka okutulaga ekyokukola. Ani gwe mwagala okukola mmwe bye mulowooza nga mmwe temubikoze? Bwe muba muli essente zino eziva mu gavumenti nga temutuyita, musooke kutuyita nti $5 billion zizino zagudde zafudde mu iPod eziweebwa ebibiina by'ebyobufuzi. Mujje tuzigabane. Naye akasente mwekulaakulanya mwekka. Bwe mutuuka okwekalakaasa musindikayo bantu. Tuvolaba abantu bakukubye igino ndawooza notisi ezo ozinotinze. Ku Facebook gyebiri wabadde ku nsonga za Edmotwe gye wabuukidde Jeno Damulira naye oyo nkubuulira okuleka ng'omuwalanira mukazi kuba oyo yakuleka mayiro 8 ovuya buvuya. Kadingo ate weesonyiwe Jeno Damulira okuleka ng'oyagala kulaba ku baana ba Ghetto Magere nkuwoningidde wano wembadde nkusomeseza. Eddie Kenzo yegasse ku bannaffe aba B2C okuba nti no bakukoowola okubaawo ku konsati yaabwe bano nno abagenda kujaguza emyaka 10. Akale lwaki oba toberayo? Eddie Kenzo amunange naye abeegasseeko okuba nti nakuyita obeere nti no oba wagira bannaffe bano aba B2C. I got your mind kutaddeko akapande mwemba mundu ase bw'oba mundu baby gwe yafande. Yeah man, tuli muri haso wano Friday no ku Hotel Africana chikutu muliro. Ndongo, I'm telling you it's going to be fire. This very Friday Hotel Africana tugenda baletire nyimba n'abayimbi. Music time. Bayimbi balabye. Bali ready. Yeah man. Yeah man. Eno no Karo Nantongo bamuli bubi bamulangidde bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamwabya ate era bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamuvuma. Karo Nantongo kunze nawe ani yalimba ensi bakyova ino bagamba abantu amazima. Yogera amazima kyekyaliwo. Katotandisa kutandika kuba buyimbo obwo. Lwaki ovayo lumu n'obagamba amazima? N'obagamba kyekituufu ekyaliwo. Lwaki otuuka ku ekyo? Karo Nantongo kiki? Nakoze ekyo bannakola ki? Nasalawo kwesonyiwa. Lwaki ontuusa ku kino? Karo Nantongo
kuyisa emirundi emeka. Omuwala ono akyagenda mu maaso n'okusaba obwenkanya. Omuwala ono agamba nti omusomesa ku ssomero lye yali asomerako yamulemesa okuba nti nate results ze eza siniya eyokuna zikomawo olw'ensonga nti pepa ye eya ICT munnanga ate teyaweebwayo aba UNEB okuba nti nate bafuna pepa ye babeere nga ate bamumakinga era munnanga ebibuuzo ebyakomawo bamulaga nti no ayina missing paper. Akyagenda mu maaso wakati mu kutiisibwa ab'essomero bo baavuddeyo nkosa munnange n'omusomesa agambibwa okuba nti no yali agezaako okumukwata ne babeera nga babyegaana. Kale katubeere ng'ate tukuwa katambike bambi agenda mu maaso n'okuba nti no annyonnyola ensonga zonna nga bwe ziri era bwe zaali. Eri Mr. Kimuli, administration ya Kampala High School ne bannayuganda mwenna mwasuze mutya era mwasiibye mutya. Abandaba oba oliawo abampuliriza bampita babiri Precious Walda. Leero nziza kwogera na bannayuganda era na buli muntu yenna akkiririza mu mazima ne mu bwenkanya. Mr. Kimuli yafulumizza audio egamba nti bansinga mu kkooti omusango gwansinga lwansonga nali siina bujulizi era poliisi eri mu kunnoonya ensibe. Nga sinnagenda wala nnyo kasoke mubuuze ku bibuuzo bino wammanga. Kkooti ki gye twagendamu eyahandolinga guno omusango? Era mulamuzi ki eyasala guno omusango? Era lunaku ki guno omusango egwasalibwa? Bwe kibanga kituufu mbadde nkusaba ssebo oveeyo okigambe bannayuganda oddemu bannayuganda ebibuuzo ebyo wammanga byenkubuuzizza. Mr. Kimuli yalimba nti baloyazi bange bonna bandekawo lwakuba nali siina bujulizi era mbu nali nnimba. Obwo bulimba. Baloya bange tebandekangawo era bakyanyamba. Era n'agamba nti poliisi ennoonya. Era ennoonya kunsiba. Poliisi ensibira ki? Kwogera ku mazima oba. Era n'agamba nina empisa embi naye buli omu akimanyi nti Mr. Kimuli yayuza waka wange wa UNEB nampa ne sijja etakola ekyanviirako okufuna X mu ICT era ekyanviirako okuyimiriza delaying my future. Mpozi n'ekirala ntandise ofuna amasimu okuva mu bantu b'essimanyi agantiisatiisa naye sikidde. Wekiba kitegeeza kuwaayo obulamu bwange for the sake of justice. Obulamu bwo ngenda kubuwaayo. Obulamu bwo I will sacrifice my life to save other lives. Obulamu bwange wekiba kyetaagisa buwaayo ngenda buwaayo. Kale mu nsonga eyo ne wonsindikira bonna abanantiisatiisa nkugamba nti sitidde. Bannayuganda tuyimirire wamu tulwanise obutali bwenkanya mu Uganda ne sexual harassment mu masomero. Era tufune obwenkanya eri nze ng'omuntu mukyo tuyimirize n'omuze gwa kimulizimu mu masomero. Tulwanise kimulizimu mu masomero. Siri willing kulekeraawo mpaka nga nfunye justice. Mpaka nga tustopinze emize gya kimulizimu mu masomero era ne mu Uganda namba. Sigenda kulekeraawo mpaka nga nfunye obwenkanya. Ekyo kyona kiba kitegeeza kuwaayo obulamu bwange ngenda kubuwaayo. Ekyo kyona kiba kitegeeza kufiirwa kintu kyonna for the sake of justice and fighting sexual harassment in Ugandan schools. I will. Mbeyanzizza nnyo basawo ne banyaba basharinga video zange
abazilikinga abazikomentinga temujjanga okwo era neeyongera okusiima obuyambi bwe mumpa musibe bulungi mubeere bulungi mbaagala nnyo mwekuume ne Mukama Katonda abankuumire bwete etambudde obadde mulabi mulungi woole kwekumira ku Newspark channel kyonna okukola kimu kwekuba nti no olikinga osubscribinga akosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section n'abatugoberera mwenna twagala okubeera nga ate tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo katubeere nga tubuuzaako ku Olivia Musa Kasule Idi Mubarak ogamba otya twagala okubuuzaako ku David Sarah Mbabazi waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Musisi John ne Grace Kevin bela bulungi weraba wekumire kweno yoka tujja kudda n'amawulire amalala ge tunaaba tufunyewo